Abantu abasinga beebuuza baagala okumanya ekitabo kya Mormon ebikikwatako. Nze church najiyingira mu 2005 bambatiza. Ekintu ekimu kye nali neebuuza, Bayibuli nakula banzaala mami ne daddy baali bansomeseza Bayibuli, nali ngimanyi, naye gwe mulundi ogwali gusooka okuba nti njiga ekitabo kya Mormon. Naye ekitabo kya Mormon nkikkirizamu okuba ekituufu lwakuba nkisomye emyaka mingi, nkimanyi, manyi kyogera ku Yesu Kristo ne Mukama Katonda waffe. Era nyongera okukubiriza omuntu yenna waba yagadde okumanya Katonda yaani, Yesu yaani, lwaki tumukkirizaamu, bintu byonna bye tukola nga ffe okugoberera Yesu Kristo, nti ekitabo kya Mormon kyo kisobola okuyamba okubanga omanya Katonda n'ekkubo ly'ayinza okulaga. Ekitabo kya Mormon maze ekiseera nga nkisoma era mmanyi nti kituufu. Kyennyinza okyogerako nti banabi bakiwandiika baali ku taka lya Amerika, era nga Katonda yali abawa endagirira bawandiike ki, naye ng'ekitabo ekyo baali bakiwandiika for abantu baali bagenda okuba nti tubeerawo mu kiseera kino. Nga wolaba Moses mu Bayibuli nti bawandiika Bayibuli, naye we baali bagiwandiika Bayibuli, ebintu bye bawandiika baali babiwandiikira ffe abantu abajja okubeerawo mu kiseera kino, nti tusobola okumanya Katonda waffe okubeerawo nti tumusinza. So ekyo kyenyinza okwogerako nti bw'oba oyagadde okumanya Book of Mormon nti twala ekiseera kisome, saba Katonda omwoyo gwe gukubeereko, obeere nga osobola okumanya gwe mwennyini. Naye nga nze nsobola okuleka kyensobola okugamba nti ekitabo nze mwennyini nkimanyi, nkisomye, era nsobola oyimirirawo ne ngamba kituufu.